byonna naye tumusosobaza mukama okuba disitulikiti eno ate tukwebaza ssebo engeri ze ng'oyamba abakadde kumpi myaka 11 tusaba naawe ssebo obwangaaleko emyaka egisalako obulungi tukwagaliza bulungi byereere naawe otuleka eri akabaluwa kange kano akabaluwa kafe akasemuliki omanyi bagati bw'osekamu embeera ekola ki etuukamu taata tusanyusizaamu webale nnyo webalire ddala kubanga ekyo nange kinkwata okukinnuma eky'abaana era buli bwembeera njogera nnyo ku nsonga eyo bannange tugenda ennaku zino tulina ekigambo ky'omwana w'ennaku zino nnaku zino yaani omwana waffe abantu ennaku zino gwe mwana wo oba muzzukulu wo oba muwala wo oba mutabani wo naye bannange tuyimba ekitiibwa kya Buganda kyava dda naye ekitiibwa ekyo kinaabeerawo kigenda mu maaso nga tutambula abaana bano betugenda okukwasa Buganda mu maaso mu ngeri eyo ekitiibwa kya Buganda ekyegombesanga abantu okuva gye baavanga okujja muno zaalinga mpisa nnungi buntu bulamu kulabirira bantu baffe naye kati omwana omusanga mu kkubo ali ekikaddo edda nga tekisoboka nakwegolabikuutya kati abe mwana muwala abe mwana mulenzi atambula akola ki balina bino bebateeka mu matama ebikoola nalyokaga nti ensi tugiryako makoola ngera gajjudde mu matama ekitiibwa kya Buganda kinaabeerawo ekitiibwa tuleme kiyimba buyimbi kubanga ekitiibwa kyajja lwa nsonga ezo Buganda twali bakozi twali bampisa twali tusomye twalina obuntu bulamu n'amazima integrity omuzungu gy'agambye integrity naye kati n'omwana oli bajja okuleetera omwana okumuwa omulimu osooka neweekanga omuteekawo omutadde mu nnaku 2 byakola tebikola ki kale bannange ffenna ensonga eno tukwateko nze okujja wano okubeerako nammwe kubanga nange neegomba okutuuka mu myaka gya taata ono nange ndiraba ntya nga ntudde mu katebe awo ng'abantu bakola ki bandabako nange kyenjagala naye mmanyi nti bambi olulusi abamu ku mmwe akanyama kabula kasukaali kabula kendeeta kaba katono naye kava ku ki omutima kayinza okusinga ebingi ng'olyaga nina kamale gabawa naye nze mbawa kuva mu ki kwagala ekikisiza gye tunyumyemu naye ate leero njaga tukolemu ekyenjawulo kubanga bulijjo bwe tujja twanguyayanguya mangu njagala leero abantu batubuulireko ku bulamu bwabwe taata atubuuliddeko oba waliwo n'omulala nayo ayagala otubuulira ku ntambula ye gy'atambudde naye atubuulireko tunyumyeko tugenda kufuna kacaayi kaffe kakowe kali nabagaye bakategeke tusale ne keeke yaffe leero mwenna tugenda kusala keeke eya Christmas ffenna tulyoke tukwate akantu kaffe akatono ke tunaaba tufunye tuddeeka jeno tusanyusa okulaba entakera wano mu Mukono nga okola swadaka eri abantu abakuze mu myaka. Twebaza Katonda olw'omutima ogwo gwe yakuwa. Abantu si bangi abasobola okikola okumala emyaka 11 n'asalawo nti kaŋŋende mu Mukono munisipality ndiise abakadde Christmas kubanga akikoze emyaka 11 nga buli 23 aliisa abakadde Christmas.
Jeno si muzaalibwa munisipality, Jeno w'Essesi. Ati bwe tumuzze Mukono w'ekikandwa gwe nakifa yandibadde akikola nakyo naye akikoze mu Mukono munisipality. Ati weebuuza omutima Mukama ye gwe yamuwa oba yamugya wa? Abalala gye bataasanga ye Mukama agabanga bwakola ki? Obutuufu twebaza Mukama olw'omutima omulungi gwe yakuwa. Era kyova olaba nti waliwo Mukama waayisa omuntu mwena ne mwebuza nti awo yasimattuse atya. Naye Mukama ajjukira ku birungi byonna omuntu by'akoze n'akusaasira olw'ekirungi ekimu oba ebibiri by'okola. Bya nnaku olw'olumu biswaza mmwe mutukyawa ne mu magavumenti obululu. Era bwe tujja gye mulire muga naye na kino ne kigaana abaana bammwe. Ngamba nga tugenda mu festive season wadde omwana oyo alaba taata golooba ono ng'eyakaddiwa eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaga ekimuwezesezza emyaka 95 kumanya. Mukama amutaddewo atuyimbira akayimba ako atujjukize gye yagenda e Lagos gye tutaalinze mumanyi nga tannakaddiwa kutuuka awo ng'akooka okufa obufi. Naawe okaddiye obuulirira abaana bo babuulire ebyaliwo omugambe nti omuntu okutaayaaya ekiro nga tolina kikutaayaayisa kireeta obuzibu. Ogamba omwana omuwala nti bw'onootaayaaya nga tonnaba nakwetuuka ojja kufuna obuzibu. Mulekeraawo okuwaana abazzukulu be babaleetedde. Abaana mubagambeko bwe kiba kisoboka n'abazzukulu mubagobesa abaana bammwe beebeerere n'abaana baabwe kuba gwe tokyasobola kugobagana misinde na mwana. Nasomera mu Bishop School wano e Mukono. Era ssebo kyesooka okwanjulira maama Mpango ono omwami we mwami Mpango eyawummula ye yatusomesa mu Bishop School. Nje mwana w'omugenzi Elisa Kirita eyali omusomesa. Twasomanga mu Bishop School awo ng'ekisooka okutuyigirizibwa kuba na mpisa nnungi, kukeera nkya kukola mirimu, n'omala okukola emirimu n'ofulumya eggaali ya taata n'ogisiimuula n'ogenda ne weetegeka n'oyambala n'oyambuka ogenda osome. Naye taata gw'osiimulidde eggaali bwe yakusookanga mu maaso nga bw'onooba omuyitako wali awali siniya we wali ng'essomero taata lye yasomesangamu, gw'osiimudde eggaali ye gw'ogifulumizza ng'akuyita n'akubonereza mu baana nti mulenzi gwe otuuka ekikeerezi. Wayinzanga okulowooza nti senga mbaddeyo n'ennyumba endala gye nnyinza okusulamu nandiwonye omusajja ono. Kakati ssebo ne tutambula n'obulamu obwo nga bw'ogenda ku ssomero n'okola ekikyamu. Bwe nzijukira omukyala eyansomesa P1 ye mukyala Geetu yazaala Honorable Bakaluba Mukasa. Ate nga taata wa Bakaluba ye yali omukulu w'essomero mu Bishop School. Naye nga bw'akusanga okoze ekikyamu akuwandiika akabaluwa no katwali ewa taata naye nga kakuloopa nti omulenzi oyo namusanze akola bwati ne bwati. Naye ssebo olw'okutya kwe twalinanga oba obuwulize nga toyinza kusumulula kabaluwa ako, naye nga gw'otwala ebbaluwa ekukola ki? Taata n'alyoka akubuuza mukulu gundi bwe yakusanze ng'okola kino na kino wamwebazizza nti nedda. Kakati n'ofuna ekibonerezo kye n'agamba nti enkya genda okole ki? Kati ssebo ebyo twabiyitanga kutubonyabonya. Naye kakati ssebo nze bwe ntunuulira obulamu bwe tuliko twongera okwebaza nnyo. Era nze kakati taata wange yewaawo yawummula nyongera okumwebaza. Kati ssebo bwe ndaba maama Mpango ono ne mukulu Mpango engeri gye yatukwatanga twongera okwebaza tugamba bannange abantu nga bano lwaki baatujjayo? Kubanga nze ssebo ngenda nenneeraba kaakati
Lebrandi nze ni mwana wa Lebrandi yatugamba ekuba kukaaba kaabira ddala bwe kuba kusanyuka tukole ki tusanyukire ddala naye mukadde ono wadde atugamba tuziremu nga ffe tweyongera kwezinga n'agamba emisujja gijja balumira ddala naye bw'onoosanyukamu n'ozina n'otuuyana omusujja akola ki nakugenda ow'ennyimba mbyanyimbira mbabe katono nnyo makande jangu jangu tulo owulire ngenda okunyumya eddiini nze ndaba kuti jangu jangu tulo owulire tubagulire ebyafaayo ebyati eby'abaminsoni abasemwesi abajjajjuzi abajja mu nsi muno okukolamu ebyobuvunaanyizibwa kale bajja batya batandika mpola okwesomba nga bayitira ku lubalama ey'ennyanja Victoria bagiyita musulu tebasikatira nga bagoberera olubalama Muteesa bwe yali ng'alamula muwulire ng'ali mu lukiiko oluzira mpuliriza awo abazungu ne batuuka bwe n'owuliriza omuzungu okumala okumusomesa Muteesa yaddamu bw'ati genda ewamu oleeteyo abazungu abalala ddayo ewamu oleeteyo abazungu abalala genda ewamu oleeteyo abazungu abalala. Haleluya! So Minisita nsanyusa okukulaba buli mwaka era twebaza Katonda yakuteekamu omwoyo ogwo okwagala abakadde abantu bakyawanya abakadde naye n'okwayo n'oyagala abakadde buli mwaka n'otuliisa n'otunywesa twatudde wano tulidde wano tunywedde Mukama ffe yeebazibwe nnyo akwongere emikisa abanyagange Egolooba Emmanuel Saalongo omuyimbi Mulekatemba nti national kati akayimba nakayimba nakayiya ate taata yakayimbira Museveni naye bane musonyi okawuliriza ate bulago nja kuwuliriza Katonda wa buyinza era asaanidde okusinzibwanga obulamu bwatuwadde mu nsi muno n'atuyisa mu bikoliko yoyo ddala eyalongo waffe yoyo eyawangula akalulu Katonda gwatuwadde mu Buganda ne Uganda yonna gyatwa Museveni ffe tukusiimye omukole ffe n'atunakuyambanga tewali kikutiisa nywera tusaba Mukama gwalonze tulabirawo Kaguta Museveni wewe ffe Katonda gwaleese kanyembe ssebo ndabe entambi neyagala endaba tolindekawo sebo Kaguta Museveni we pulezidenti waffe tukukulisa mu byonna enaabyemu okutuuka ku ddembe eddembe ly'emmaayeka eriyo eryatwala ebuddo eddembe limwaleeta eryo eryazimengo tulabirawo Kaguta Museveni wewe ffe Katonda gwaweese kanyembe ssebo ndabe muzeeyi neyagala endaba tolingawulira ekigambo kya pulezidenti kikulu era ssebo nawe nga bwekimanyi kigambo kya muwendo nnyo Katonda nyiikira owereza abantu be oyo Katonda yeyawita okuwonya abantu be nga bafaagana wekwate ku Yesu amala agamagezi ga ssebo sigaddagala tulabirawo Kaguta Museveni wefukola byonna byotukoledde kanyembe ssebo ndabe endabe eyagala endaba onukyukira omukyala Jeneti yeeyongere ssebo kukuumanga ngakuwabula mu byonna ffe tusiimye ebirungi bijjajja mu myaka egyo mu maaso obululu tugenda okukuyira onolaga olwewe ziwadde tubunge Mukama gambe webale nnyo mukadde waffe akayimba okusanyusa nnyo webalire ddala Mukama akuwa omukisa katusabe sipiidi ngiddukawo sipiidi nnyo twalyako bye twalya ebyasigalira byaba musaayi nto agandira ku ssogolero enkindo zinaamubuna
mwana gwenga twachakala gwekikwangala mulembo gwaffe twabeerako bamusantu gwenga oyo nkampeere sina kindi tonnazaalibwa ebinyomo nga bwe biri ffe basajja ebimuli bya twalina obususu kabiri kaliiri twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja baali baagala endongo benga njagala nnyo endongo ssanyu lyange lyandi mu ndongo abalala za kunywamu mwenge ensonda za kidongo ziri mu ngalo z'emikono gyo mukama waffe abe wamu nammwe engalo ez'amaanyi bannange mulindu atuuse jangu oyaniriza omugenyi sebo webale MC omugenyi waffe akalulu tekamala nyabo RDC waffe ebiri omuzindalo esatu 0 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mzee Mzindalo. Nobody. Birthday to you. Amina. Bisa Juma, bona baje Juma ya tukole ku Bano. Mukimali. Kale. Nakubera wamu nga kulingalako okwa Yesu kwetu akulinga mafuta malungi ako muwendo. Aha. Mai magire. Lidio nkubyemu obugalo simo tweyanziza nnyo tweyanzeege I don't take that. Wait, let me take that picture. Wait. Hold on. They want to get your photo. Can you get another one? Yes. I think we want to bavayo. Beba what they yes. Hold on. Yeah. Okay. Okay. Matama Kako jina kwasa. Hapana nyako. Mama magira kwasa kao. Nana ya uno. Bannange tutule wansi.
abakulu tutuule wansi abakeeki bagireete fenna alina nnamba tajja okuva wano nga tafunye nanka maama wano tuula wansi okyomuddayo otuule tujja gy'oli Sebo. ate ani agaba meddeyo Bukedde.